SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Bagamba bw'okaddiwa otandika okufuna entondo. Njagala kwebuuza, Jose Chameleone yafunye entondo oba just for just? Jose Chameleone nno yatabukidde ze bayita zina awards. Yatabukidde bagayi ba Galaxy okumunominatinga mu awards zaabwe zimanyikiddwa nga zina awards. Era Chameleone alina statement z'agambye. Chameleone yabagambye nti mugende munominatinge abo abaana ba misaayi mito abagwanidde okubeera mwezo categories mwezo awards. Muweeko abaana abato chance, mulekerawo okuteekamu abantu obaolyawo abataqualifying. Si lwakuba nti I don't appreciate, but also want to see me efforts muteekamu awards. Naye nsuubira obaolyawo si deserving kubeera nominated. Maybe mwayitaddeo category life achievement nange omukadde n'abayimbi bannange abakadde abalala bwe tusobola okuba nti tujja naffe ne tuwangula, naye tosobola kunteeka category emu ne modra. So Chameleone bubaka ki bwasiga eri award, busungu ki bwalina eri music awards, era nga kino statement eno kugikola n'okuvayo kureactinga bwati abadde abalaka ki. Nsuubira bwe tugenda okuba nti tutambula ffenna osobola okuba nti omanya awards zaagala hype, Chameleone yagala hype, zina ne Chameleone enkolagana yaabwe eri etya. Bye tugenda okuba nti tukola ssaawa zino osooka obeere nti omanye enkolagana ya Galaxy FM ne Jose Chameleone eri etya. Chameleone lwaki atabuka ku ssaawa zino awards mu Uganda zinakwetereza zitya okusobola okuba nti zitambula. Tulina okuba nti tukola ssaawa zino olyoke omanye ebifa mu ggwanga lyattu Uganda. Tukaniriza mwebale kuba nti mutambula naffe, omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli nga tukwagala nnyo. Genda maaso n'okuba nti osubscribinga osobole okuba nti omanya n'okuyiga n'okuba nti otegeera naawe osobola okuwa opinion yo mu nsonga bwe ziba zitambudde. Era nga amanya n'eddoboozi bampita Ntami Jimuso nga bulijjo. Ngenda kusaba ogende maaso n'okuba nti osubscribinga. Dr. Jose Chameleone yavuddeyo n'agamba aba Galaxy FM temuddamu kunominatinga kubanga space gye munteekamu waliwo abaana abalala abapya ba Zex, ba Victor Luz, ba Liam Vice, ba Mudra, ba Shina Skies n'abayimbi abalala bangi abasobola okuba nti bajja mu space eyo abakoze obulungi obaolya n'okunsingako. Chameleone omwaka we guwereddeko atadde oluyimba baluyita Forever nluyingira ne guno omwaka, era nga kkiriza obagana Forever oluyimba olutambula e Kampala Uganda nti oluyimba lwe lukola bulungi, but waliwo abaana ababadde ne music nane stop ababaddewo okumala ebbanga. Jose Chameleone yavudde n'agamba aba Galaxy n'abagamba temuddamu okunominatinga mu awards nga muteeka mu category bwe zityo okubanga ndaba abaana bangi abakoze nze category gye mwali ntaddemu nsuubira yali badde life achievement. 1. Jose Chameleone enkolagana ye ne Galaxy FM ebadde so tight, era ekyali so tight nti Galaxy FM empise oluyimba lwe Forever okumala ebbanga lyonna. Jose Chameleone interviews zonna zabadde awo aba radio abadde azikola na Galaxy FM nga radio endala yazifiisa yaziteeka ebbali nga baba akola interview y'olugenda ku Galaxy amala, era nga oba oliawo exclusive radio interviews Galaxy FM yebadde zifuna. Business bweguddewo osaawa zino buli omwana onnya bwe yeeripa
nti abantu abasinga obungi especially abalina media houses n'abategeka awards bakozesa awards zaabwe okukozesa bayimbi okufuna business. Nti olwaleero Galaxy FM egenda mu maaso n'okufuna obuzibu n'abayimbi ab'enjawulo, yagenda mu maaso n'okuba nti emyutinga abayimbi ab'enjawulo because etegeka ebivulu neyita abayimbi okujja okubayimbirako. So abamu ne bagaana because nabo bateekamu ssente, abamu nno basasula because tewali akolera bwerere nti baagala kubawa show zaabwe. So omuyimbi nga Chameleone ebyo byonna bibadde abubuuka nti olina forever agenda maaso n'okuba nti akola, oli ku peak, ogenda maaso n'okuba nti onoonya ssente. Bw'obanga bakwetaaga obawa kye baagala kati saawa zino ngo yaguddewo oba oliawo bitambula bwe bityo. Naye nga sofa kyensuubira kiri bwe kiti nti Jose Chameleone yatulidde business wise nti bw'anaasembereza bagaye ba Galaxy FM bagenda kumukozesa shows ez'obwereere kubanga omuze gwa media guli bwe guti ngenda kuwa award ogenda kumukolera shows ez'enjawulo oba abamu basooka na kusasulayo kasente nti awards za wano zibeera unfair, tezibeerako fair n'akamu n'akatono. So Jose Chameleone yatulidde Galaxy ng'emutadde mu category emwadde nomination ng'eyagala kumukozesa just mpola mpola. Waliwo n'omuze gwe baaleeta kwe kugamba nti tell your fans to vote. Nti olwaleero bw'ogamba fani wange bw'ogamba bafani bo bakulonde ku social media, first of all you're marketing those awards free of charge. Another thing, you're making them trend, they are getting business via your brand. Chokanga award yeyo tekugirako ya n'ekikumi nti awards ezo kyezikoma kwe kuba nti oba oliawo ziku devaluinga ekisooka okunze fans bo bakulonde. Ekirala bakwisizamu amaaso awards okozesa efforts nyingi, you deserve that award, bagikutte bagiwadde omulala nga already omaze okubakolera marketing ya awards ezo, already omaze okubakolera sente because you are using your brand okufuna sente. So Chameleone teyayagadde kuba nti bakozesa brand ye n'okumukozesa nga Galaxy FM anti oba oliawo yabadde ayagala just kukyejjamu newankubadde ng'ate kayinza okubeera akabadi nti because awards zino okubalereza afuluma abayimbi bangi bagenze mu maaso n'okuba nti baziginowaringa. So Galaxy FM nesalawo okuba nti ekozesa PR team yayo okusobola okuba nti ehypinga awards zaayo nga bayikozesa Dr. Jose Chameleone. Njagala munkwate bulungi. Chameleone ayinza okuba nga yaganye okuba nti ayingira mu awards ezo nga yeewala ebintu bibiri. Galaxy FM okutandika okumuba nti bamusaba shows ez'obwereere. Ekirala okozesa brand yo okumarketinga Galaxy FM zina awards ne brands ye okuba nti ekolebwamu ssente abantu ab'enjawulo ng'akunga bafanizi b'okumulonda. Oba Galaxy FM bw'okyanga agamba abantu kulonda nomination list nti abantu tebalina bakuba nti bajombira. Apart from their radio, yukaye chiriko. Social media is not trending anywhere. So Galaxy FM esazeewo okuba nti ekosa PR ng'ekosa Dr. Jose Chameleone nga bagamba nti Chameleone agambye tebamunominatinga mu award because lwakino nakiri nti abaana abato balina omukisa obanga baagadde kwejjako Jose Chameleone ku awards zaabwe because tutunulira ebintu byanjawulo. This is showbiz nti abategeka award balina okunoonya ekintu ekigenda okutrendisa awards zaabwe paka ku lunaku olusembayo ate ng'omuntu asobola okuba nti akuvugira ekintu ekyo si mulala bamuyita Jose Chameleone kwelina okuba nti okwata asobola okuba nti akutuusaako kyoyagala. So Galaxy FM tunagiraba tunaabawulira naye nga ate sofa je Chameleone oba omuwadde award oba tomuwadde award, he doesn't need an award because bafan bamuawardinga dda nti bafan bagadde Chameleone ebbanga lyonna bagenze mu bivulu ebbanga lyonna basupportinze Chameleone ebbanga lyonna. Chameleone is the most annoying artist I've ever seen in this world, but still Chameleone is the most loved artist I've ever seen in my life. Ku bintu Chameleone byakoze, ku bantu bakubye balumiza,
Chameleone ayagalwa abantu nti abantu basobola okuba nti bamusonyiwa ate nakyo akifuna olw'okuba Chameleone naye ayagala bambi. Sometimes mistakes zibeerawo, stardom ebeerawo, stardom ejja n'ebintu bingi nti Chameleone akukuba leero because butala ye business, but at the end of the day he will apologize. So Chameleone ebbanga lyonna abaddewo ku maaso y'abantu, so he doesn't need an award now, maybe international recognition, but at home he has done it all. This is nze nsuubira nti kyekiseera okukwata abasajja ng'aba Chameleone, abasajja ng'aba Bobi Wine, abasajja ng'aba Bebe Cool nga tomutadde ku minzaani kumupima ne bamudra appreciating nga tomutadde na mu competition, because they have done what it takes okumakinga industry. Omukyala nga Irene Namubiru, omukyala nga Juliana Kanyomozi, they have done a lot to build this industry. So before nominating them in any category, you should appreciate and respect, because bakoze chebakola. Chameleone for 25 years the music business, hit after hit, every year having a hit. It is not easy. So nange ndabanga ekyokunyoma bw'okwata Kamili n'omuteeka mu award oba omunyomye, kubanga he's beyond that. Yes. So byebyo Galaxy FM eyinza okuba nga enonya weyekwata okutrendingisa awards zaayo, obanga Chameleone yafunyeyo akatondo nga ate okuba nti amunominatinga ne batobe bazukulu be n'abasigadde we batyo, n'asaba okuba nti ateekawo embeera bwetyo. So mabala kuba ntambula naffe bampitantam Jimso kankomeo nateera. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.